bw'oduka ku bakyala min asbabil kibr aljamal Allah okuwa omuntu okuwa n'akuwa obulungi ng'afaanana bulungi nga yeeraba bw'ati mu mmira n'alaba era kusoma bagamba ng'ayimiridde Allahu akbar oyinza n'amugamba okutya Allah n'awuliranga by'oyogera ebitabiyo abalabala bannaabwe olw'okuba Allah subhanahu wa ta'ala amutonze mu kifaananyi amutonze Allah amuwunze bulungi n'alaba nga basigadde kasitulabanga kitandisa okuyingira mu mutima gwo nga gwerabako obwenjawulo kalasi entandikamu oba otandise okuyingira mu mbeera ejja ekuyingiza mu kibulu n'ensonga era gyetugenda osemya ejjo ereetera kibulu ereetera omuntu okwekulumbaza anasabu ekika oba famire abantu basanga bafamire yagundi bo bamanyikiddwa ife bagundi tetusobya nga batunyonyola batya wekasola ng'oluse ku mbeera eyo nosanga nga abasoga bokka nosanga nga abaganda bokka nosanga abantu ab'enjawulo naam nosanga beera banga bakitalo nnyo bayitirivu obunene laisa hakadha lislaamu bannange ebika byaffe bye tulimu Allah teyabitonda kulaba bannaffe balala tebalina kyebali Allah yatonera mu bika bye tulimu n'amawanga ge tulimu litaarafu omanye nti gundi munauganda omanye nti munnange oli tuva mu easter tuli basoga naye buli woolaba nti mwe abasoga mumusingako abasigale tebalina kyebali kalasi buli woolaba nti kati ffe abaganda eddala etuliko lyamaanyi olimi otya ayogera otyako oli musoga kalasi oba owe tegeza kibuli tansi okuyingira kuyise munayenasabiya mubika nga mwemwera kuli banjawulo temugambwako abasigadde bonna bonna Allah yakola nsoyo bateeka mu kikatiwa nga mweyaba oli mu ddala lyanjawulo tugamba nti oba otandise okuyingira mu bantu abagenda oba otandise okuyingira mu bantu abalina kibuli